kwa dukoda MTN Busoga Masaza Camp Edomudi Ogwomwenda Bakasimi Mugalo no Musira Nika omupira ate mu butongole za Baba Media Group. Ladies and gentlemen, tisobola kuwangula Baba Radio, Baba TV, Nesonga, Betamesonga, Betamino, Minister, William Misano, Wachazinga Wamseka, Westinga, Kono, Amin Bosa, Papa Liba Ujitaka,
Busoga Masaza Camp Edmundi Ogwomwenda Akasimi Omugalo n'omuzira omupiira ate mu butongole za Baba Media Group. Ladies and gentlemen, tisobola okuwangula amaina gange nize myojo kusei mu idine lya swengere mkuu w'abantu bajinyano ekigendererwa ekisingira era obukulu mu bintu oti n'oge emipiira egy'amasaza ekisookera era ekikulu mu kyo okutuleeta awalala n'okubanga tuwulizanganya n'okubanga tubalina walala okwewala ebisobola okubanga bitwawo buti ng'ogire ku kigendererwa ekirako ekyokubanga tuzuula ebitone ebyo abantu basobola okubanga bafunamu akasente obulamu busobola okubanga bitambula n'okunoonya ebitone byetulina mu Busoga kuba ti buli muntu nti afuna omukisa okujja ku national team okuzaana mu clubs okuzaana mu big league n'ebindi so eno etuva nga ba scouting talents okusobola okubanga tukwongerayo kituyamba ino okubanga tuwulizanganya era kituyamba ino okubanga tambulira awalala buti mu mipiira muno n'omuvaka ino okubanga emerera ku programu da Baba Kyabazinga programu da Busoga buti nga abasaada n'empango nti obuvunaanyizibwa obwe tulina nga abasaada kubanga tuli mu maka agalimu abaana bali kusoma nga tuli mu maka agalimu abaana abawala okubanga bakumira ku isomero okubanga tibafuna bizibu because ebizibu ebisinga bungi nga mulira Baba nga abyogera ebituuka ku baana baife abato abali mu masomero okufumbiza abaana abato okuzaala abaana nga bakali kwetuuka bikolebwa ife basaada so abasaada nife tulina okubanga twebulirira tubulire n'abantu abandi tusobole okubanga tukuuma amaka gaife nga mayigumivu ate nga ne Baba alimu nga ye naalikola ebintu ebituufu so emipiira ni gino gituyamba okubanga tambuza programu da Baba Kyabazinga okunoonya talenti mu bantu baife n'abantu okubanga basobola okuba nti bafuna kye batoolamu sente editambuza obulamu bwaibwe so nkubira abantu bonna muno omulanga olwo muwulire emipiira gino ensonga oti ni dino mwidde mweyunge ku Baba Kyabazinga tweyunge ku bantu bonna aba Busoga tube nga tambulira walala guno n'omupiira ogusoose bida kubanga gitambula mu masaza agandi gona so nkubira abantu omulanga buli wowulira mupiira gwa masaza nga guliyo jayo okubone kubanga kyoli kukola kyongera ku Busoga okubanga etambula n'okubanga bana abato babonera kuife bayegera kuife lwawulira nti Baba agire ku mipiira gy'amasaza yena tekimuva mu bwongo lwawulira nti Baba agire mu nsonga d'Abasoga n'empango abasaada n'empango yena tekimuva mu bwongo asigala nga alina obuvunaanyizibwa okuzimba abatyami abalungi okuzimba abantu society yaife enungi ne community okusobola okubanga tutambulira awalala olwaleero Baba Kyabazinga asiimye yabonekako eri Obusoga nga n'omukolo ogusinga obukolo mu mipiira gino tutandise emizaano gino egy'abaisuka abalenzi era tulina atandika n'emizaano egy'abaisuka abawala omukolo guno olwaleero mukulu yetuli fiimu yaife ni abasaada n'empango abasaada olingirira enkulaakulana y'ensi n'olingirira ezidonodono n'ebikulaakulayini amaka n'empango twegaana abakulembeze mu maka n'abasaada mu Busoga tufunye okusebenkera kw'abasaada eri obuvunaanyizibwa bwaibwe abaana obutasoma abaana okubula emmere abaana obutafaayo ku baana n'obutateeka mateeka mu luya ekituleeteire amaka okusebenkera ekireeteire Obusoga obwavu tuli ku Baba Kyabazinga yatulagira tutuubye ensonga eno y'abasaada n'empango nga tumuyita mu bintu bingi emipiira okusaba okukola okusomesa omupiira guno guyamba kuba guleeta abaisuka gwabawa ekyokola mu maani amangi ge balina amaani ago tagakozesa bagakozesa ebintu ebindi kugayita abantu kutoolawo politics kutoolawo kabira gwaleeta emotion eyo gyetulikwenda okukozesa for development twenda okwebaza MTN etaire sente mu mizaano gino etuwaire miliyoni 5.5 okutambuza emizaano gino omwaka guno twenda ino okwebaza ate okusingira twenda ino okwebaza Abasoga olw'okutta okwenda Kyabazinga kuba mu kwenda Kyabazinga mwetufunira obuvumu abantu abandi okudde otugemerako twayenda okusaba nti mu mizaano gino kusaba abali kugizaana tugizaane ng'emizaano egy'obuwangwa okuwangula tuna ekikulu owanguyira otya n'ekikulu okuyiba okulwana
ttiimu yona erwana edaatolebwamu kuba Obusoga mpisa ate empisa n'Obusoga Obusoga okuyisa neki amaanyi Rwanda ino okwebaza TV Donadona banawali TV yaffe Baba Wabakyabazinga ne TV edini ndibona wano tubukedde bweno NBS ndibona abamawulire bangi nti bwe tukola ebintu bino ne mutatuta kumpe kyemizaano gino egya culture bagiteemu amaanyi kiddaa kubeera kizibu ino okuba n'omupiira ogundi okuba n'abantu nga bano kuba wano waliwo ekintu ekitugayita ng'Abasoga ekitwawula ku bantu abandi tulina amaanyi gaife mu Kyabazinga era naye ndokola nga nze ategekera ensi eno nti buli lw'oligema ku culture oligema fundamental ekintu ekikulu mu iwanga empisa era abantu beebisa batya ate batatutya abantu balowooza nti culture tuli mu byamizi muve culture n'empisa ate empisa densi dikyuka ekikulu lwaki tuli kwenda ino culture eno tukuuma empisa gaife enungi empisa embi tukole ki tudirike ensonga lwaki olwali tuli wano ate lwaleero tuyiddye mu ssaza lya Kyabazinga eri ebusiki era ndikwenda okwebaza abasiki bona n'abagenyi bona abayiddye kuba ku mukolo guno kwenda osabira emizaano gino twongere ino Abasoga okwetanira emizaano gino kuba buli tweyongera okwetanira wetufunira sente tebatuwaire tudaba bwereere badituwaire kuba tulaga nti tuli bangi ate MTN eyenda bantu ki bangi mwebale ino mwebalirira Abasoga emipiira gya Baba tujja kwida kuwemuliramu tube n'empisa era twebise bulungi kwatana ku bantu ba Baba ezira atali muntu wa Baba so tulaga empisa enungi nga bwe tulaze ebisolo waleero wefuge nife security ya Busoga era etandikira ku ife batujjeyo tunatambula yona amasaza okusinzira kwera MTN byebituwaire twenda kukyayise MTN abantu babayida abangi bajafuna so nkubiriza abantu babe n'empisa era befuge era bakolagana ne MTN era bagule line ne MTN basobola okuba nga bafuna kubiramu kuba ajja okugulira ng'aguliza momo oba n'atunda wano ng'akozesa momo ajja afuna ekirabu n'ajja okusobola okwiramu ebibuuzo ebigemagana n'omulamwa